Ekiwatule mu Central Zone gye tusanze omuyizi ono gwe tutagenda kulaga bwenyi. Ono alindiridde okuyingira siniya ey'okusatu wabula nga mu kiseera kino ali lubuto lwa myezi 6. Namugamba mama mmisinze periods zange. Then n'agamba kati awo nfune solution. Namugamba ngenda muzaala. Wabula ono alina okutya ku mbeera gy'agenda okuyitamu ng'azzeeyo okusoma. Kiwa era bajja kwogera bingi. Bamanyi okukola obugulupu then ne boogera nga gw'oli eri. Kitaawe Abubakar Sabaidu awagira ekyokukkiriza abaana abali mu mbeera ng'eya muwala we okudda ku ssomero. Kyokka agamba nti gavumenti tennalungamya ku ngeri abaana bano gye bagenda okukwatibwamu nga batuuseeyo. Gavumenti nga yagamba nti abaana bagenda kuddayo ku ssomero. Okuddayo bagenda kuddayo naye bagenda kuddayo batya. Bw'abanga azzeeyo banne tebagenda kuba nti bamusekerera okubeera ku ssomero ng'alina olubuto. Elizabeth Kalemera naye yaliko mu mbeera eno ng'akyali muyizi. Maama yantuuza n'antegeeza ng'omwana awezezza emyezi 6 n'antegeeza nti kati kyandiba budde bulungi odde ku ssomero osome. Naye n'agamba nti abasomesa okumubudaabudda kye kyamuyamba okutereera n'asoma. Emyezi egyasooka nalwalira ddala nga siina musujja siina kine nga mpulira ndi mulwadde ndi mbuliriso nagenda mu kibiina. Naye okunnyamba n'okunzaamu amaanyi teweeraliikirira tofaayo tamu eri kumpi nakuggwaako genda mu kibiina ekyo kyanyamba okwajjasitinga. Kati Kalemera ne banne abalala ababudaabudda abaana abafuna embuto nga bakyali bato baliko amagezi ge bawadde abasomesa ku ngeri gye basobola okuyambamu abayizi nga bano. Nga tutunuulidde essomero lye tulimu lifaanana litya. Wemba nazze ku ssomero banze ne bebi nina wensobola okuddako ebbali n'ennyonsa abaana nga tebanneetolodde kuntunuulira. Okay? Oba nti nyina wensobola okuleka omwana wabweru w'essomero tica nampaka kiiti nfulumeko ku ssaawa 4 nkebere ku mwana oyo. N'abasomesa abamu balina attitude mbi. Ono yazaala dda. Omwana muyambe ng'azze akomyewo mu ssomero, omwana ono akomyewo ku ssomero alina ekizibu naye tumuyambye tutya. Nobanga naawe toyongera ate ki kuteeka munnyo mu bbwa. Bano bagamba nti n'abazadde b'abaana bano balina okukwasizaako abasomesa. Tula n'omwana omulage nti yes kyakoze kisobo, ffenna tukola mistakes. Kyakoze kisobo naye kati tutandikirawa. Ne mukola plan eyo wamu n'omwana. Kubanga omwana ateeka okubanga buli kye tugenda okukola akikkirizaganyako. Tobaka kati twagala osooka oyonsa omwana ono tojja muleka wano myezi 2 sooka omuyonseeko. Taamu eriwe eritandikira possibly w'oliddirayo ku ssomero. Naye bw'oligenda ku ssomero tujja kusigaza omwana. Abamu ku basomesa nga Patricia Namugenyi owa St. Noah Secondary School Ezana balabika ng'embeera eno baliko engeri gye bagyetegekeddemu. Ekisooka tulina okusooka okubeera ne meeting ne bakama baffe. Kati ne tukiteesaako tugenda kikola tutya, tugenda bahandolinga tutya. Bwe bajja in case tetumanyi oba banajja oba tebajja naye nga bwe baba bazze tugenda kwogera n'abayizi tubagambe temubasosola mubayisenga era bannammwe bakola ki bwe balina okubeera ng'embeera eza bulijjo. Okunoonyereza okwakoleddwa ekitongole ky'ensi yonna ekirondoola omuwendo gw'abantu ekya United Nations Population Fund kulaga nti abaana bawala 35,437 be baafuna embuto mu 2020 so nga ate bba abalala 19,649 be baafuna embuto mu myezi 6 egisooka mu 2021. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.